Mujebaleko nate abalungi abaagalwa mujebaleko gyonna gye mutuusaako engalo nkomyewo obutereevu amawulire ge tulina olunaku olwaleero aga trending all over social media ge ga TikTok gwe bayita Don Asiya. Don Asiya kinajjukirwa nti olunaku olwaleero munnange yatuuse dda ku kisaawe Entebbe we kigambibwa era munnange kigambibwa mbu omukyalo ono atuusiddwa ku mpingu wakati mu bukuumi obw'amaanyi olw'ebyo byabadde agenda mu maaso n'okubeera ng'ate akola wabula yadde abasinga kinene bakisanyukidde okubeera nga Don Asiya bamudipotinze abamu ate bo munnange bakivumiridde era ng'omwo mwe muli omwami we Don Muhammad waliwo n'omwami omulala avuddeyo bw'atyo ng'akritisayizinga Calvin Kayanja olwa kino kye yakoze ekyokubeera nga yawomya omutwe mu kya Don Asiya okubeera nga addizibwa e Uganda. Kyenkusaba mukwano gwange ombulireko wansi awo mu comment section gwe kiki ky'olowooza oli ku ludda ki Don Asiya ddala abamuvunaana be bakyamu oba ye mukyamu ng'omuntu kuba kati essaawa ya leero bantu bangi nnyo abayinako Don Asiya obukyayi. Mikeyseems2 fani naye ngenda kuba nkulekerako akatambi ke naye avuddeyo bw'atyo nga mwennyamivu nnyo era nga munyiivu nnyo olw'akatambi Don Asiya ke yavaayo n'akola bw'atyo ng'agamba nga wagenda okufuna nabaana y'embizzi munnange bagiteeke mukyala we Baashi mbu kubanga tazaala era namugamba agenda mufunira nabaana y'embizzi Baashi asobole okubeera ng'azaala. Ekintu ekyo kyaluma Mikeyseems2 fani era naye yavuddeyo n'akola akatambi bw'atyo ng'agamba y'omu ku bagenda okulindirira Don Asiya ku kisaawe Entebbe mu ssanyu eringi ennyo. Don Muhammad ye avuddeyo ng'akritisayizinga Calvin Kayanja kye yakoze era bw'atyo n'ategeeza nti Calvin Kayanja y'omu ku baabakubiranga essimu era mbu bw'atyo ng'abasaba bayambe bakadaama babajje mu biyumba ababali bakola ki abaali babonaabona. Waliwo n'omwami wawe omulala ye avuddeyo nga naye akritisayizinga Calvin Kayanja ku ekyo kye yakoze kugamba obutambi bungi nnyo ngenda kuba mbukulekerawo waneeno. Kyenkusaba nawe comment yo giteekeko wansi awo mu comment section. Don Asiya essaawa ya leero bantu bangi nnyo bazze ng'avuma ng'avumiramu ne bazadde baabwe. Twamulabako ng'avuma mama wa Brisha Cash, mama wa Muna yavaayo n'avuma mama wa Antikaduuka ne Antikaduuka n'amuzingiramu era bw'atyo Antikaduuka yavaayo n'akola live ng'akaba amaziga mayitirivu nnyo nga gakabira Don Asiya era n'amugamba nti senga alinnyako bw'ati mu Uganda y'omu ku bagenda ate omukwata bamusibe. Kati no munaye essaawa ya leero ye Don Asiya alabika ali mu kato olw'ensonga nti bangi nnyo abamulindiridde Uganda okubeera ng'ate bamwaniriza wabula nga nabo munnange tebamwaniriza mu ssanyu wabula balina obusungu bwabwe. Comment yo giteekeko wansi awo mu comment section kiki ky'olowooza ku mbeera eno bannange. Don Asiya akoze atya okubeera ng'ate avunuka embeera eno gy'alimu kubanga bangi nnyo bamusonzeemu ennwe amaaso mangi nnyo bagamutaddeko omukwano gwange. Nkusaba likinga video eno oba ogyagadde subscribe nga gw'atannaba teekako akadde osobole okubeera ng'ate tomissinga out update. Nsigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo omawe essaawa eno yennyini n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala. Goodbye for now. Oli mukazi ozaala era kyemmanyi simayo bawakoowa engeri gy'okaddiye naye olina ekigambo kye wakozesa n'ogamba for example mukazi wa Mikya oyo atazaala yagamba oli mugumba. Senga oleteeyo vidiyo saagala nnyo nzeteeka bigambo mu mumwa gwa muntu ekiba kirungi oyo tazaala ngenda mugulira n'abaana y'embizzi ayisoya mu byonna bye wali onkoze byonna terikyali kinnumye naye ekyo ekigambo kyannuma nnyo nakirowoozaako ne ngamba banfune ennamba yo nzije mu inbox yo nkugambe mwana olumu osukkayo wandikomye naye si kirungi ne ngamba naye nfaaki actually mukazi wange gwe kyasinga otokyalinga because that's not okay. It's not fine. N'ogamba ogenda tugulira n'abaana y'embizzi ogireete naye tetunnagiraba simanyi egenda tuuka ddi osanga gye tulinze tuzaale mbu bajjamu Baashi n'abaana by the way that's what you said. Naye mukwano gayinza oba si maziga ga Baashi yekka ovodda abantu bangi okumya olangira nnyo nga oli omugagga naye Don Asiya amazima ga Katonda n'akuvaamu woba bituufu okomawo Kampala ne batakukibira mu Range Rover ngenda convoy nyingi mu Range Rover simawo yina omuyimbi wo wamugulire emmotoka
bwe batakukimira mukwano mu mmotoka ya bbeeyi nga bwe weewaananga ngenda kukolera live sikikolangako. Omukyala Nagudi aka Don Asiya nze kennyini kigozi ndi wano ku airport era nga yenze omu kubazza okukima wampisaamu eggaali nonvuma nga bwe bandipotinga okuva e Dubai so olunaku olwaleero bakudipotinza okuva e Saudi ate nga yenze omu ku bantu abazza okukima wenjogerera ennyonyi yenaatera otuuka Air Arabia bagisazizaamu wasigaddeyo Emirates bw'oba toliimu n'enkya tujja wano we tugenda okusiba paka wetunamakinga sure nti okomyewo bulungi ddiya bati mu Don Asiya mwenna mbatumiddeko nti omukyala wammwe tumuleeta. Calvin Kayanja ovuddeyo n'obaako ebintu by'oyogera mu media era vidiyo nzirabye ng'oyogera ku Don Asiya nga woomulina nga bw'okola ku nsonga ze. Naye ng'oggyeko okunoonya platform mu bantu n'okwagala okwongerayo kampani y'okubanga bagimanya. Calvin Kayanja walozeeko mu inbox ya Don Asiya. Nzijukira walozeeko mu inbox ya Don Asiya ng'oyagala buyambi. Walozeeko mu inbox ng'oyagala buyambi. Mbuuza buyambi ki? E Uganda waliwo omukyala eyajja ku ofiisi yo ng'akubanja omwana we gwe bayita Fatuma. Wamumuwa bye wamulimbanga wabituukiriza kuba wamulimbanga mbu embasi ebikolako. Wanoonya Don Asiya n'omugamba nyina omwana gwe njagala ontoloseze omuleeta awe wo omufunira omulimu agenda akole nga embasi weekola ki? Weekola ku bintu bye. Bw'otyo bwe watugamba. Twakuwuliriza ne tukola ne tugenda tufuna omwana nga bw'oli otugambye ne tumuleeta mu nnyumba ne tutandika okuba nga tumutegeka nga nawe bw'okola ki? Bwe tulinda ebigambo bye watugamba ku WhatsApp. Calvin Kayanja ebigambo bye watugambanga wagambanga embase ekola ku nsonga z'oyo omwana. Naye omwana yali alemeredde okukola ng'alina ebizimuzimu ebimujjira ebyoyi ebimujjira ne bimulemesa okukola. Kuba ffe mu kusooka twali twagala akole nga tetwagaladde Uganda era ne tugezaako mukonvinsinga nga twagala asigale wano ng'akola. Twagezaako mutwala mu biyumba 4 eby'Abawalabu omwana n'alemerera okukola. Naffe ne tutulaba ddala nti ono omwana alemeredde okukola. Muli ne tugamba ekintu kyalemeddeko ekyokudda e Uganda kye tuba tutunuulira ono omwana tajja kusobola kukola. Najja mu inbox yo ne nkuterako audio. Wangambye ekintu kimu embasi nasindiseeyo empapula ze ku embasi nasindiseeyo empapula ze ku embasi nga bw'otyo bw'oyogera. Naye jjukira nti oyo omwana gwe wamutuwa n'otugamba tumutolose era twamutolosa nga bwe wali ogambye n'ogamba tumuhostinge naye nga maama we tava ku ofiisi yo nga bwe dakiika akubanja omwana we wajje wa Doni ng'oyagala buyambi era obuyambi wabufuna. Nze kwolwo we nafuna n'ennamba yo nali sigirina naye Doni yaŋŋamba nkukyaatingi nga gw'otugamba kimu embasi mbwe mukolako. Twatuuka ne tunoonya minis gye tuyinza okuzzaayo omwana e Uganda gwe ne tukuvaako. Kati essaawa zino gwayogera byoyogera mu midiya mbu okutolosa naye nga wali otuwaddeko omwana w'okutolosa ne tumutolosa. Kati essaawa zino gwayogera ebigambo ng'ebyo mu midiya. Beeramu Calvin Kayanja wali otusabyeko ku buyambi ne tubukuwa ate watutuma kutolosa. Olwaleero wenkitegedde nti Don Asiya oyina abalabe bangi, oyina abantu abatakwagala bangi, b'olya nabo, b'otambula nabo, b'oseka nabo. Kwegamba olwaleero wenkitegedde nti oyina abalabe bayitirivu abalwanisa obulamu bw'obuveewo. Naye mu kyo nsaba obeeko ky'oyigamu my dear. Njagala mukwano obeeko ky'oyigamu eyo embeera wakitiibwa Allah gy'ali mu kugezesa nayo. Beera student mulungi, obeeko embeera gy'oyiga mwaka kaseera kati essaawa zino koolimu akazibu ennyo. Otegedde banno n'abatali banno, abatakwagala bangi,
aba planning owe bangi naye mukwano nsaba oyige lesson mu kino bw'onaamaze okuyiga lesson my dear ojja kuba omanyi ky'olina okuzaako and the way you're going to control yourself in people engeri ogenda okwekontrolinga ng'oli mu bantu ate bebi n'ekirala kyensabamu content wo njagala akyuke abantu abamu tugenda bavaako tube nga tetukyabasabula bebi njagala content wo akyuke abantu abamu tugenda kubavaako tube nga tubalaba bulabi naaba okikoze ekyo n'abalabe tujja kujja tubakendeeza amaanyi kubanga abantu batakwagala be basinga obungi and they are fighting you bali mu kulwanisa mu buli mbeera ate nga enamba esinga bakazi nemubamu n'abasajja abatonotono naye enamba esinga okulwanisa Don Asiya abakazi n'abasajja mwebali naye baby I promise you bonaaba ovuddemu eno embeera ojja kuba omanyi kyozzaako kuno okugezesebwa kunene mu bulamu bwo kubanga ekyakutuuseeko kiba tekikubeeranga kati nga tokisuubira but my love I promise you be wise at this time beera mugezi beera mugezi ku luno beera mugezi abalabe baleke ojja kufuna engeri gy'oba controllinga nga remote mpaka obawugule bave mu maaso go oba mu kkubo lyo otambuza obulamu nze bwentyo bwenjogera yange gyenjogedde kweno ensonga process ngibaddeko era omukyalo ono agenda kubeera mugenyi enkya ku kisaawe. Mr. Alvin Kayanja, amaanyi g'okozesa nti oli mu kutikka Don Asiya. Singa amaanyi ge gamu g'okozesa ng'omwana ali mu kutunyizibwa mu kyumba ky'omuwalabu tewaali baddewo mwana atoloka. Amaanyi g'oli mu kukozesa nti oli mukuza Don Asiya waka Munnayuganda munno ayajja okufunako kyanoonya alabirire famire gy'otagenda kulabirira. Singa ge maanyi ge gamu g'okozesa okununula passport z'abaana eziwambibwa abawalabu. Singa ge maanyi ge gamu g'okozesa ku nnakintu ayagibwamu ensigo kati nga takyasobola na kutambula. Singa ge maanyi gamu g'okozesa abaana abali ku deportation obudde buno nga baafa emirambo gyabwe gimazeyo myezi 2 3 tebaddizibwa Uganda, twali badde tukusanyukira. Singa amaanyi g'okozesa nti oli mu kutikka Don Asiya adde Uganda, singa ge maanyi g'okozesa okola ku nsonga eziruma abaana era ezibaleetera okutoloka. Sebo tetuganye nti abawalabu batugula ssente nnyingi. Nezo ssente sife tuzirya, mwe muzirya. So mutajja kufiira mu kiyumba. Tajja kufiira mu kiyumba kubanga yamugula ssente nnyingi. Sebo nga bw'oyagala okulya era oli mu kulwanira ze bakuwa, no naye bw'ayagala obulamu bwe. Tetuganya abamu batoloka nga tebalina nsonga, naye oyo omwana atoloka nga ali ku last resort wali badde otunuulira kiki mutolosa n'okikolako okusinga okuvumirira oba okufaayo nnyo okumala obulamu bw'oyo agezaako okuyamba abataasa obulamu bwabwe. Calvin simanyi oba olina ekigambo enjawulo gye bayita okutolosa n'ekigambo lisekyu. Oba wali otuddekaawo n'osoma ebigambo ebibiribiri, ngenda kikusomesa leero. Ekigambo olusekyu kwe kununula. Waliwo omwana ye nga ali mu kiyumba nga last resort ye alina kudduka ataasa obulamu bwe. Oyo omwogerako ki? Kubanga be bamu Don Asiya babadde ayina. Sigambye bonna, ne ngambye abamu beebo. Omwana yali aggwawo afa n'amununula okutuba kuyita kutolosa. Lwaki ebyo tubyogerako? Lwaki otunuulira kimu? Ogamba bajjako ssente ssebo, gwe wali ogwoleetera ebweru obwereere, oba nabo bamala bajjako ssente. So bannange tuleke kweyagaliza nga tuwaayo obulamu bw'abalala. Tuleke kweyagaliza nga tusacrificing emikisa gy'abalala. Leka tubeere fair ffenna. Oyagala kulya, ne Don Asiya yali ayagala kulya.
ate n'oyo gwe batolosa naye ayagala kulya ayagala kuwonya bulamu bwe. So leka kwefuula nti ogenda kutegeera bankuba kyeyo bonna. Tuvumirira ekikola ky'okutoloka naye we kiri nti tulemereddwa okukola ku bitolosa abaana ng'ekiriwo kyokka ekitaasa obulamu bw'omwana kumutolosa kitwale badde tutunulamu tulabe kiyinza kukolebwa tutya. Omwana ayinza kuggyibwa atya mu Buwalabu, omwana ayinza kuggyibwa atya Omuwalabu.